Hello, Uganda. Amanya gange Muwanguzi Shadrack, musawo okuva mu Health Touch Uganda. Olwaleero tugenda kuba tuddamu ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa mu biseera bino byetulimu, ebiseera bya COVID. Olwaleero tugenda kwogera nnyo ku nsonga z'okuyonsa kubanga abakyala bangi ab'embuto abakazaala beebuuza nti singa nsangibwamu obulwadde bwa COVID oba singa nzizaako ki, ngeri ki gye nnyinza okukwasaganya. Mu bibuuzo bingi tugenda kuba tugezaako okubyanukula ku lunaku lwa leero. Ekibuuzo ekisooka waliwo abeebuuza nti singa nsangibwamu obulwadde bwa COVID nga ndi mu kuyonsa kubanga nina omwana omuto, omwana omuwere akyali ku mabeere, nzikirizibwa oba kyamagezi okugenda maaso n'okuyonsa omwana ono? Njagala kutandika nga ngamba nti amabeere, amata maama gaawa omwana nga gava mu mabeere kye kimu ku bintu ebikyasinze okuba eby'omugaso eri obulamu bw'omwana omuto, kuba bimuyamba mu kukula, bimuyamba mu kulwanyisa endwadde awamu n'okuzimba omubiri. So newankubadde nga wakati mu kuyonsa omwana asobola okufuna obulwadde bwa COVID kuba omwana abeera akusemberedde, abeera asobola okubufuna, naye omutawaana oguyinza okutuukawo singa omwana abeera nga tayonseddwa gusinga nnyo obubi okusinga omutawaana ogusobola okuva mu mwana okufuna obulwadde bwa COVID. N'ekyokubiri, tewaliwo bukakafu okutuusa olwaleero bulaga nti amabeere ga maama gasobola okubaamu obuwuka oba virus obuleeta ekirwadde kya COVID. Okunoonyereza kubadde kungi nnyo, naye kwonna kulaze nti amata ga maama tegabeeramu buwuka oba virus ereeta kirwadde kya COVID. So newankubadde nga oteeberezebwa okuba nti olina COVID, newankubadde nga omufunye era nga kikakasiddwa nti omulina, genda maaso n'okuyonsa omwana, tolekera awo kubanga amata ago omwana ageetaaga okumuyamba okukula awamu n'omubiri gwe okwezimba. Waliwo ababuuza nti singa nsangibwamu ekirwadde kya COVID kyandibadde kyamagezi omwana okumuteeka ku mubiri, kubanga mu ddwaliro omwana bwe babeera baakamuzaala ateekebwa ku mubiri gwa maama we. Ekyo nno kiyambako omwana ono eyakazaalibwa okufuna ebbugumu okuva ewa maama, kubanga jjukira buli omwana w'abeera mu lubuto lwa maama we, ebbugumu lya maama ly'ebbugumu eriyambako okukuuma omwana ono ng'abuguma. Naye kati bw'abeera amaze okuzaalibwa ng'afulumye wabweru w'omubiri gwa maama, abeera asobola okunyogoga. Kati mu kaseera ako nga tetunaba wadde kumubika, tetunaba kukola ki, naddala abo abasindisa abaana obulungi, tumuteeka ku mubiri gwa maama we. Kirina nno n'omugaso omulala nti kiyambako oba kyanguyako omwana ono okutandika okuyonka amangu, ate nga tukyagala nnyo kuba tuba twagala omwana ayonke mangu nga bwe kisoboka kubanga bw'aba asobodde. So genda maaso, togaana omwana kumuteeka ku mubiri kubanga kiyetaagisa nnyo n'obulabe obuyinza okujja singa abeera nga anyogoze businga obulabe obuyinza okubaawo nga omwana afunye obulwadde bwa COVID. Wabula mpozi omwana bw'abanga omuyonsa oba olina okwegendereza gwe nga maama. Ekisooka kiba kirungi n'oyambala mask, kiba kirungi bw'obeera ng'onyiza oba weeyasimula n'ofuna ekintu ky'oweeyasimuliramu oba ky'onyizaamu bulungi, n'ofuba okulaba nga omukka guno
amazzi tegamansuka kuba bwe gamansuka kitegeeza n'omwana aba asobola okugafunako. Ate olina okufuba okulaba nti bw'omala okunyiza oba ne bwanga tova kunyiza wabula ng'ogenda okukwata ku mwana, fuba okulaba ng'engalo ozinaaba bulungi ne sabbuuni. Bw'obanga tosobodde funa sanitizer obeere nga weekuuma nga oli muyonjo. N'ekirala nti ebifo by'otera okukwatakwatako fuba okulaba nga buli kaseera oba obisiimula, kuba abaana abato baagala nnyo okuteeka emikono oba engalo mu kamwa ate nga babeera jjukira bakwatakwata ku buli kye basanze. So ekyo nakyo olina okufuba okulaba nga okyebeera. Abantu abalala babuuza nti singa mbanga nnyonsa kyamagezi nze okufuna empiso oba okugemebwa COVID-19? Njagala kugamba nti genda bakugeme. Eddagala lyonna lye tuli mu kukozesa oba erikozesebwa mu nsi yonna okugema COVID lyagezesebwa era ne likakasibwa nti terina mutawaana mu bakyala bali mu kuyonsa, kubanga eddagala lino teririimu kawuka kali aka COVID akalamu ak'amaanyi akasobola okuleeta obulwadde, era tewali ngeri gye kasobola kutambula kugenda mu mwana. Ate ku ludda olulala kiyamba nako okukuuma omwana, kubanga bwe bakugema abasirikale abalwanyisa akawuka kano oba ka virus akaleeta COVID beeyongera mu mubiri, tuziyita antibodies. Kati abasirikale bano bwe beeyongera ate bamanyi n'okubeera oba okulabikira mu mata omwana gayonka kuva eri maama. Ekitegeeza nti maama asobola okugabirako abasirikale b'omubiri omwana ono gwali mu kuyonsa. Kitegeeza n'omwana aba asobola okwerwanako bw'abanga afunye obulwadde buno oba akawuka nga akafunye okuva mu ngeri yonna okumuyingira mu mubiri, naba asobola okukamega kubanga olw'abasirikale bano maama be yamuwaako naye kati aba asobola okwerwanako. Abantu abalala babuuza nti bwe mbaaka ndi mulwadde nnyo nga sirina maanyi gayonsa nnyinza kukola ntya? Njagala okugamba nti waliwo engeri nnyingi. Emu kuzisinga okukozesebwa, osobola okukamula amabeere oba bw'oba nga tosobola nga tolina maanyi, omuntu omulala asobola okukuyambako ne bakamula ne bateeka mu kikopo ne bateeka awantu awayonjo, omwana ne babeera nga basobola okumuwa n'anywa mata ga maama. Wabula kubanga oli mulwadde nnyo nga n'amabeere temuli, amata temuli, tegajja, tebasobola bagezaako okukamula tewali kijja, osobola kati awo okufuna formula. Waliwo agamata g'obuwunga agakolebwa okuyambako abaana abo abatasobodde kufuna mata kuva eri bannyaabwe. Awo oba osobola okugagezaako paka okutuusa obudde w'obeera ng'onna osobola nga amabeere gakomyewo, n'osobola okubeera nga omwana omuzzaako naba nga yeeyonkera mu kifo ky'okumukamulira. Naye nga kiba kirungi omwana okusigala nga ayonka. Wabaawo engeri y'ebibuuzo ebirala byonna oli wa ddembe okubitusindikira ku mikutu gyaffe mugattabantu oba giyite social media. Tujja kusobola nabyo ate okubifunira obudde okugezaako okubyanukula. Osobola okutusanga ku Facebook, Instagram, osobola okutusanga ku YouTube, osobola okutusanga ku Twitter, wonna wonna Uganda n'osobola okuba ng'otuukako. Oli wa ddembe okusubscribinga ku channel ezo, video nga zino ezikuyigiriza osobole nga okutegeezebwa bwe tuba nga tutaddeyo endala. Ate bw'oba ng'oyagadde okwegattako mu WhatsApp groups zaffe, era kyangu nnyo, sindika message ku namba 0753 92 48 96 obagambe nti nsaba ka link akanya ak'okwegattako group za Health Touch Uganda kajja kusindikibwa
osobole okuba nga weegattako. Omuwanguzi Shadrack, Health Torch Uganda, follow the light.